Abaana mbatwala ku DNA. Njagala kukebeza abaana ntegeere. Abagambibwa okwenyigira mu ttemu eryakolebwa ku Ssemaka n'abantu be bavunaaniddwa. Mutesasira Emmanuel Salongo. Abakuumi babbye ebintu bya bukadde 140 mu kampuni gye babadde bakuuma badduse. Naye ebisinga babbye laptops, babbye TVs. Omuwala yasaliddwako omutwe n'afa aziikiddwa mu Miranga. Ageshito kyali katandise ne Ssemaka atabuse ne mukyala we omukulu gwe yazimbira ku ttaka ly'ekijja n'amulumiriza kuganza abasajja n'amulalika nti abaana be yazaala agenda kusooka kubatwala ku DNA. Omukazi amwanukudde nti bba yamusuulawo kyava yazaala omwana omulala ebbali. Mozamiro Kiboka yatabuse ne mukyala w'omukulu Sala Namaganda kwagamba nti yasimbaga lukwenda kinamu ebiri nti ayitiriza okubaligira abasajja b'omusanya nga tena ombwa amutanga amusuulira omulala. Namuwase waabwe nenkola buli kimu naye sivunaanyizibwa. Yanvuwaako n'afumbira abasajja ekyalo kino kyonna kimanyi. Ayogera omusajja ali wano nga namwagalako aba namufumbirwako. Kiboka avudde mubeera n'agamba nti kubaana situma abaana bye yakazaala mu bakazi 11 wali baana bali bamulopye musango n'okuggyako abo 6 abazaalibwa Namaganda. Buli ssaawa muwaabire mateeka akyago agagamba kwona omukazi omu ng'ate n'abakazi 11 be n'akazaalamu abaana 34. Ono ye mukazi yekka. Kati asazeewo abatwali bakeberebwe endaga butonde kubanga atandise okubabuusabuusa. Mpulira nga kimpitirireko njagala kuwabika mutima, njagala kukebeza abaana ntegeere kubanga bonna babe. Kyokka abaana bambalidde Kibuuka naye kennyini bagende bamuboola nti si wakika. Bino bibadde ku kyalo Bwalula mu ggombolola ekitima mu disitulikiti Kayunga. Namaganda ategeeza nti banne baganda be nabo bayaaye babalwa kubanga n'ente yabasabibwa ku buko bafumbiriganwa yabalema okuwaayo. Omwami we bamusaba ente egyo teyagireeta abawe ku kiwandiiko kyeyangulirako. Nze omukazi namuwa ssente 2 n'embuzi 5. Mu kiseera kyange nga nkyali muvubuka natoola fine $7,000. Si wakuzanyirako oyo bw'aba wakana nti sinza yatwala ebbaluwa ewaabwe noono ayogere mu bantu wano mugula omukazi namuwa ssente 2 embuzi 5 ente 2 n'ente 5 ne tubitwala omusajja n'atukaza n'okulusa kati. Namaganda yeekubidde enduluma ne bateekulwa bba Kibuuka okutunda ekibanja ky'abatuyanya olunamutwala kujja n'akokera akayumba ku yasezaalawo bye yamuteeka. N'ennyumba gye yazimba ku kiyumba ta Sezaala baamuziika n'abataka batumanyi. Kakati nze kwe kugamba nti nga talinafa nange nga sinnafa nze njagala kibanja kyange kino eno kye twakola naye kuba nalundanga nte mwe twadya ekibanja ekyo. Ono ayagala Kibuuka amulaga ekibanja kyalina ku bwannannyini oba enkomeredde ekyo bwe kirima afune obwannannyini ku kibanja ekijja era tebaddamu kuziikawo. Mukole ekiwandiiko ky'amaanyi nga mpaddewo wange nze buli omu alaba obulambo bwe gyabutwala okuleka ate ababe babba wange abafudde ababe babaleeti. Namaganda ategeeza nti Kibuuka ne baganda be bazibunde wankubadde yali ssentebwa katale Kayunga ng'alina omudala gw'ennyama yamulekeranga sirinsi 1000 olunaku n'oluvannyuma n'amusuula mu kazigo emyaka 6. Nanzize e Kayunga mu kazigo nze ne ntandika okukola mu mawooteri ndaaga n'abaana abasomesa talina kyabawadde. Ategeeza nti yasalawo okufunayo omusajja yazinaalamu omwana mu 2010 kubanga ye mukazi akwanibwa. Kwe kuzaalayo nange omwana ne ngamba abaana nazaala batono kanzaaleyo omwana. Kibuuka agamba nti Namaganda wamala okupalapala n'abasajja abalala n'azaala omwana yakwatibwa ekisa olengera abasajja gye bamuzanyangamu ng'ombwa amumaliza nga amuseetingira omulala kyeyava asalawo amutwale ku ttaka ly'ekijja alikuume. Era waali awo n'abaana be be yazaale walala bwe bali sigamba nti tebaliwo sibagobangako. Collins Kafeero wamaka n'abaana saako ssentebe ggombolola ekitima Michael Malinga Ntalo ne Muhammad Sebuli wa polisi n'omuntu wa bulijjo batuzze olukikulu abatakana b'ekika okusala amagezi ku butaka bw'abafumbo bano. Kafeero ne Sebuli basomesezza abatuuze kwewala emisango egiva ku butabanko mu maka. Wemba mwawukanye n'omukazi kooti eba erina ekiwandiiko ekoodi eba weeri ye baawula era negamba nti bino bye tusayiniizeeko ono byatutte
etusayinizeeko ono byatuta balagidde ekibuga afune mangu ekibanja ng'ateeka namaganda nga bwe yasalawo namukomyawo okumujja lya paalidde. Tusale magezi oba osale magezi kulaba nti bano obafunirawo okola ki wamanya nti wano lwammwe. Ttiimu eno etukoze bulungi naddala mu nteekateeka y'okulwanyisa obutabanguko mu maka. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu enkulu Abakedde TV. Ebyo nga tubitadde ebbali, abantu 3 abateeberezebwa okutta abantu 5 ab'omu maka agamu ku kyalo Kijonjo mu mwezi oguwedde basimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne basomerwa emisango 7 okuli okutta mu bugenderevu n'okubbisa eryanyi. Ettemu lino lyaliwo mu kiro ekyakesa olw'abiri-mu-nnya omwezi oguwedde. Abasimbiddwa mu mbuga z'amateeka kuliko Samula Vincent amanyiddwa ennyo nga Kyote, Nasiwa Nowerina ne Sekajugo Dani ng'ono oluusi yeeyita Sitenda. Kigambibwa nti bano mu kiro ekyakesa nga 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno baazinda amaka ga Ssaalongo Muteesaasira Emmanuel ne bamutta ne mukyala we Nalongo Proscovia Ndagaano, muwala waabwe Nakavuma Nakamya n'abazzukulu Kiyimba Robert ne Nakasaga Shivan. Muteesaasira Emmanuel Ssaalongo yalina emyaka 57 egy'obukulu. Ogwo mugutegedde. Bwe Samula Vincent era nga wita Kyote, Nasiwa Nowe, Sekajigo Dan era nga wita Sitenda n'abalala talinakwatibwa. Mu kiro ekya-23 ogw'omukaaga 2023 ku kyalo Kijonjo mu Masaka disitulikiti kigambibwa nti Matta Ndagaano Proscovia yalina emyaka 52 egy'obukulu. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Natwijuka Alozias era nga basomedde emisango 5 egy'okutta abagenzi 5 mu bugenderevu. Samula Vincent weta Kyote, Nasiwa Nowe, Sekajigo Dan era nga weta Sitenda n'abalala batalinakwatibwa. Mu kiro ekya-23 ogw'omukaaga 2023 ku kyalo Kijonjo mu Masaka disitulikiti Matta Nakamanya Nakavuma yalina emyaka 13 egy'obukulu. Nagwo gwakutta mu bugenderevu. Bano era basomeddwa emisango 2 egy'okubbisa eryanyi, ebintu omwali TV, dikoda n'amasimu nga byonna baabibba maka ga Ssaalongo Muteesaasira. Samula Vincent nga wita Kyote, Nasiwa Nowe, Sekajigo Dan era nga wita Sitenda n'abalala batalinakwatibwa. Kigambibwa nti mu kiro ekya-23 June 2023 ku kyalo Kijonjo mu Masaka disitulikiti mwabba okuva ku Muteesaasira Emmanuel TV dikode ya Zuku. Omulamuzi tabakkiriza kubaako kye boogera kuba emisango gye bazza gya Nnaggomala nga girina kukozesebwa kkooti enkulu bw'atyo n'abasindika ku alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Temulina kubaako kye muddamu mu kiseera kino. Gino emisango gya High Court, eno kkooti terina buyinza kuwuliriza kye muddamu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino. Ate ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bagenze ku kyalo Luwayo Erugazi okuziika omuwala eyasaliddwako omutwe n'afa. Bano bavumiridde ebikolwa by'ettemu ebisusse mu kitundu kyabwe. Kabadde kaseera ka buyinike okuziika omuwala Pulezidenti agakira amanyiddwa nga Shirate agayibwa okusalibwako omutwe gwe wali yali muganzi ekerese wasembengo bitokola zigala liko nfu olunaku olw'eggulo. Kibi nnyo era kitukubye wali ensisi. Nkuze sirabangako ku muntu gwe batemyewo batyo. Babadde wali wakawa ne bavaayo ne bajja ekibalese eno kiki. Gwe nga wazaala omwana waka omwana ne mujja waka wange kitegeeza mbamanyi. Kati ekimulese eno musiko ki. Okusabira omwoyo gwa Priscilla kukulembeddwa omusumba Paul Kiwumulo w'ekkanisa ya Christian Brotherhood Luwayo. Abumidde abantu abakozesa obugambo okutta omwana ne baleka obulumi eri abantu b'ekitundu n'agamba nti Katonda azana omusango gw'ensonga abakikoze nabo baakufa. N'omutwala n'omulaga nti omwagala n'omaliriza ng'olwedde omusaayi gwe n'ogamba nti onaagenda bugenzi bw'otyo mbategeeza Mukama n'awoere gwankula omwana ono mu linnya lya Mukama. Bw'aba yawoera ku lwa Nabosi mbategeeza n'awoera ku lwa Shira. Asaasidde omusajja w'ennamingo omulugazi abadde yakawasa omuwala ono nga tavuddeyo ku mwana gwe yajja naye. Kubanga mbadde amazina nga simula bantu naye nga gy'abadde ali Mukama mukoze bulungi bikozi yakulyawo ono nga muwalanyiira kitegeeza nti Omukama abadde amulabirira.
naye lowooza ku musajja ono abadde alina omuwala ono yamusiibula addeko ewaka bali mu nteekateeka zeteekateeka bajje bakyale kubanga omuwala amuwadde omukisa kubanga ebbanga lwabadde bonna ayagadde omuwala onamwagala n'omwana we nolengera omusajja talina makulu nolokotwalina obulumi bungi basebo ne banyabu. ssente w'ekyalo lwayo Stephen Senoga akukulumiddya akabinja kavubuka okuva ku kyalo ekibadde nti bavuddeyo nnyo abantu ne babattako abaabwe. Munaku si nnyingi nnyo oba myezi nga ena egiyise bajja ne basala omusajja waffe wali ku bikajjo wayiseewo emyezi ndowooza kati 5 oba 6 ate mu ngeri y'emu olwaleero bazze ne banona omwana waka onona otya mukazi wo woyita mukazi wo singa yabadde nga ayagala nga tayagala omwana ono kuttibwa yandibadde amuwerekera ddeero naye omuzeero mu bibira tolaba nti olwo olukwe lwabadde lupange. Omusumba Kyumula asabye abakungubazi okuba ku kibasondera mulekwa gwe balaziya abakungubazi era nga sente emitwalo 16 ze bafunye ne zikwasibwa Fatuma Kabejja jjajja w'omugenzi. Buli lwogaba otoola omukisa ekirala bannaaya bampa mwekubireko mu ngalo lwekyo jjajja Kabejja munange jangu munange tukwasa ensonga zino ku lw'omwana ono Margaret omutowo bw'ati naye neyanziza neyanzege mwebale okuddukirira omwana mwebale okubeera n'omutima ng'ogwo kuba gwatandikiddewo kuva jjo. Ono yeebaza abakungubazi Uganda bategeeza nti ssente zimuweereddwa tagenda kubeera nazo. Sigenda kubeera nazo zigenda gye zigenda bannange sizirina. Oluvannyuma lwa babulooka b'ettaka okubeesimbamu nga kati basimbye ebikondo ku ttaka ery'ekijja. Mu kiseera kino n'omusika akwatiddwa. Abafamily y'omugenzi Wahabu Mukibye nabago mu town council ekyengera basabye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Madina Okothokero kubataasa ku babulooka ebayisa abafeera b'ensanyi n'ekitemo abafanyiridde okusanya ebijja byabwe abakolagana ne poliisi bano okuwanja kakidiri ekibi ekyavubuka ababadde ne bulooka yalagira ekiseera kasaga nga abalekeddwako poliisi ogenda kutakirwezaako yiika 2 ku lw'omukaaga ne batandika okusimula amalaalo nga ne basimba ebikondo abatali abakuba ku mukono ettaka babulooka ne beesibyemu lyakyapa eritaliiko nkayada zonna. Bakatukuba wano enfunda eziwera 4 era neddakiika eno olwe munnaffe mulwadde muyi yakakuba enfunda ezi kakati kambaba bulooka kuliko Kasagga Aruna wekitemu awo kuliko Dani Kiwanuka kuliko Jime Ziwa Mugagga Vincent. Ekyasinze okutisa abafamire kwe kugana babulooka okusimula ekijja ate ne bakakana kwe bakuba ng'okuli alibi abalima ne Abdala Mivule mu kiseera kino banyiga biwundo. Bulooka basimba ebikomera mu sengenge mu bijja tukubye enduulu tukoze kiki batukubye nese kukuba yenna yenna mubazeemwe mugamba kyete muli magazi. Mivule nga yemusika omugenzi wa Habu Mukibe abadde akyanyiga biwundo ab'emmundu ade emmotoka makatu tebamukwata ne bamutulugunya olw'ensonga z'ettaka lirimu ne bamutwala ku poliisi ensangi. N'ebbaluwa zisobodde kuba nazo wano ezawa minisita Mayanja azinsindika ewakiso lwa RDC Lwambabazi naye ngenze Lwambabazi emirundi egiwera ofiisi nzigale. Atanakwatira Muvule yategeeza Bukedde TV nti kyanaku ne ku poliisi gyaligenze okwekubira enduulu ate babulooka abagala okutala ettaka lyabwe balinayo emirandira. Ekiri ensangi awo kyo kyogerekeka ensangi wano ku poliisi kubanga buli nnaku batujja wano ne batukuba tebatuyamba. Aze minisita w'ettaka Judith Nabakooba okuyigira mu nsonga zaabwe. Nze emirundi gye nnaakasibwa ensangi awo poliisi bondi ze nnina sizimanyi na muwendo. Gyali ya Nantabangono bafamire ategeeza nti ekizibu kye basize okusanga bebabulooka abayiganya okubeera n'emmundu. N'emmundu bayina batugoba n'emmundu batukubye. Nantaba ategeeza nti mu kiseera kano bali mu kutya nti abantu bano baagala okusenda ekijja kyabwe okwaziikwa abajjajjaabwe. Bannange mututaase ensi etubonyaabonya lwaki etubonyaabonya. Ne babulooka bajja mu bitundu byaffe bino bakola nga bye baagala tebalina n'ekyapa n'ekimu tebalina n'ekiwanduko n'ekimu. Mutuyambe kuba ekintu kino ekyemmanga batutte kyabwerere yiika namba kubanga gavumenti yaffe tugiwagira esobole okututaasa okusinga tunaagenda nga tukukuluma abantu batuuka okufa
nga bonna tufa obwezinge. Mugwamu ne Dennis Musinguzi DPC w'ensanje gwalumiza okulaga ne babuloka yeganye mugerwako ku nsonga ezo. Benyini leero bano bade bagamba katugende kikole ki tubyemalire. Benyini lyase mufamire baleeta babuloka. Ate gira disa lyomu kwa buloka yogerwako ne kusimo ategeza ntaka lino mukwano gwe yaligula ku famire amanyidwa nga sobe kijambo twabule ensonga lazirimo. Sina kimanyi simanyi lwaki banamala kubagulako misango. Simanyi kubanga simanyi lwaki bakulembeza erinnya lyawe. Noliat Namagembe yakusakidde gule nkulawukede TV. Ate mu malala minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire alabudde abapoliisi ku kabaate akali mu kulya enguzi. Abyogedde ku ttendekero lya poliisi ebwe bajja mu kufulumya abapoliisi n'abamakomera 41. Abasirikale nabo mu kulya abapoliisi n'amakomera batigiddwa ku ttendekero lya poliisi ebwe bajja babangudwa mu byobufuzi okuuma eddembe n'okumalawo obutabanguko ku mitendera gya certificate diguli esooka n'eyokubiri. Bamaze omwaka mulamba abangulwa akulya ettendekero lino Kavero Moses akuliriza abasirikale abanguddwa okulaga enjawulo nga bakola emirimu gyabwe. The skills that you have learned here and let the police management see a difference from the time you came to the time you are going out. Ategeze nti abasirikale ati tebamanye nakozesa kompyuta ngate bagize. We have Commissioner Olugu. He came without knowing how they switch on the computer. Now he has been doing all the assignments, typing them by himself. Ameko muduzi wa polisi mu ggwanga Meja General Ssemaka Kasigaze ategeze nti abasirikale b'engwedde okwenyirira. I don't know whether the weight in the head also reflects what I see on the body. But we thank the commandant, we thank the director, Human Resource Development. Akuliriza abasirikale bakomye okwemulugunya nga basindikiddwa okubangulwa abasabye okwesa basomye batombole enkola y'emirimu gya poliisi. Let us see your work to reflect the masters you got here. Let's see how that masters improve the police force, not you the individual. Ye minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire ajjukiza abasirikale obuvunaanyizibwa bwabwe. You are called police officers for the sole purpose of maintaining law and order for the Republic of Uganda. You must know what your calling is and how, what the sacrifices you are making for and on behalf of your country. Ategeza nti olw'okubakwata emmondo balina okuba n'okubangulwa okwenjawulo. When you have an armed person who is not knowledgeable, that person is very dangerous. Azemu okubakubiriza okukola ennyo basobole okukozibwa. Otafiirira abalabudde kabaate ak'okulya enguzi. So this business of corruption, if you want to make money to be corrupt, you get out of the police force. Then you can go and start cheating in the chikubo and, you overcharge people. But if you are a police officer, you must behave like a police officer. Jokirinda abasirikale abatagala kuddeyo okutendekebwa tibakubagoba. Anybody who says they can't come for this command post for whatever reason, unless they are seriously sick, should be removed from the police. On this 13th day, July 2023, hereby pass out 41 officers who have successfully completed the police senior command and staff course. He has learned a lot. He was from the us2 before. Mudebi Sulaiman yakusakidde guli nkulawukede TV. Kale mukadde kano sabukkiriza tusooke tuwummulemu. Tukyayina amawulire mangi getugenda okudda nago tavaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mu abalunda zileya 10% tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Amatikira ga kabaka ag'omulundi ogwasatu bibi ne bibamu kabaka amaliriza okutuuzibwa ku Nnamulondo. N'amusitula n'amuyimiriza n'akolebwako emikolo. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Not all refreshments are up the standards you require.